Alright, gano kyemmanya abasinga temwagategedde naye engeri gyendi nti mwampa eryakali Lugambo Pro Max bampita Simple MC njagala ovuga video. High Court esindikidde General Muhoozi Kene Rugaba ekibaluwa kibakuntumye ng'emuyita okujja mu kkooti okwewozaako ku misango egyamuwaabiddwa eyaliko munnamagye nga yawummula eyaliko Ssenkaggale w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC Kano Kiza Besigye okusinziira ku genfuna ng'ayita mu balooya be abakulemberwa Elias Lukwago kw'ossa n'omukyala Martha Karua Omunakenya ennaku ntono nnyo emabega baakuba Muhoozi Kene Rugaba mu kkooti nga bamulanga oba nga bamusaako omusango ogw'okwagala okuhanginga. Kigambibwa nti yatiisatiisa okutuga oba okusteeka Besigye ku kalabba ku lunaku lwa Heroes Day. Ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogwa January last year 2025 munajjukira bulungi nnyo tweet eyo gy'olaba ku screen yatambula nnyo era tweet eyo yali so much viral. Muhoozi Kene Rugaba we yavayo n'agamba nti we will hang Kiza Besigye on Heroes Day. That is the best day for him to die. After that, we will arrest anybody whoever spoke ill of Afande Saleh in government. Yagikola ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogwa January omwaka 2025 kati guweze omwaka mulamba n'emyezi egiyitamu bukyanga kola tweet eyo. Kano Kiza Besigye yalagidde bannamateeka be abakulemberwa yaliko omulodi w'ekibuga Kampala Elias Lukwago kw'ossa ne munnamateeka okuva mu ggwanga erya Kenya amanyikiddwa nga Martha Karua okubanga bawaawaabira omusango guno mu kkooti era we baakoze mukama waabwe kye yabalagidde ekkooti yavuddeyo gye bayita High Court newa Muhoozi Kene Rugaba ennaku 7 okubanga afilinga defense ku lawsuit ya Besigye gye yakoze era balooya ne bagamba nti beewaddeyo okumunoonya yonna gy'ali babeere nga bamuwa empapula ezo bamusavinga empapula ezo. Okusinziira ku eyakulembeddemu balooya ba Kano Kiza Besigye omukulu amanyikiddwa nga Elias Lukwago yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti mu kiwandiiko ekiteereddwa ku mitimbagano njagala mbeere nga nkusomera ate tubeere nga tutambulira wamu ffenna oleme kubwanga osubwa eggulire lino. Bakugamba nti the High Court in Kampala has given Chief of Defence Forces General Muhoozi Kene Rugaba 7 days to file his defense in human rights enforcement case filed by opposition politician Dr. Kiza Besigye and his co-accused Obedi Lutale. Bagenda maaso ne bagamba nti the development emerged on Thursday after a scheduled hearing of the treason and misprision of treason case against Dr. Besigye Lutale, Captain Dennis Owala filed to proceed. When proceedings opened before Justice Emmanuel Baguma, only Captain Owala was produced in court. Dr. Besigye and Lutale were absent. Justice Baguma postponed the matter to June 30th and issued a prediction warrant for the accused person to be brought in court. Negwe bino bigenda kunnyumira okusinziira ku genfuna omukulu abadde ali mu musango guno amanyikibbwa nga Justice Baguma yazze mu kkooti ng'asuubira okulaba Kano Kiza Besigye ne Obedi Lutale wabula tebaaleeteddwa baleeseeko Captain Owala. Omukulu abadde mu musango guno Justice Baguma n'agwongezaayo mpaka ennaku z'omwezi nga 30 era n'alagira nti omukulu gwe bawawaabidde General Muhoozi Kene Rugaba yamutaddeko warranti
okubanga aleetebwa mu kkooti ng'empale ziri waggulu. Simanyi oba banaakisobola kino. In his ruling, the judge also made orders on an earlier human rights enforcement application filed by Besigye and Lutale against General Muhoozi, along with 2 other senior military officers and the Attorney General. The human rights application accuses General Muhoozi, military intelligence officers, and the Attorney General of violating their constitutional rights. The application cites several social media posts allegedly made by General Muhoozi on X, including one that stated, "We will hang Kebbi on Heroes Day. That's the best way for him to die." The defense argues that such statement undermines the presumption of innocence, interferes with the right to a fair hearing, and amount to psychological torture. Besigye and Lutale also accuse security agencies of abducting them from Nairobi, Kenya, and unlawfully transferring them to Uganda. They further contend that their initial prosecution before the General Court Martial violated a Supreme Court ruling barring military trials for civilians. Justice Baguma ordered General Muhoozi to file a defense within several days. Counsel Elias Lukwago, while speaking to the press after the court session, said they will not embark on hunting down the CDF to serve him with the court papers. Starting today, we are going to get the notice of motion and start looking for Muhoozi from wherever he is and serve him. Omukulu Elias Lukwago bwagambye bagenda kufuna kye notice of motion batandika okuwenja Muhoozi Kainerugaba wonna wanaba yeekukumye bagenda kumusikambulayo bamusavinge. Basabo ne banyabo njagala ensonga eno soke tugimulungulemu mpola mpola. Now, Justice Baguma asazewo n'asaba Muhoozi Kainerugaba ajje mu kkooti ye defending ku musango gwe bamukoze eki gwe bamutaddeko. The question is, ani mukama wa Justice Baguma? Mukama we tumumanyi Chief Justice gwe bakalonde yalayirira mu maka ga Muhoozi Kainerugaba we yakulira. The question is this thing kintu kino kya ddala oba just kuwuddisa bannayuganda? It is 2 ways. Bano tukimanyi bulungi nnyo Muhoozi. The last time we Ayitiddwa mu parliament y'eggwanga Uganda yagamba mwe baddiikula sobola kujjayo. Now, Baguma Justice asamoninze Muhoozi okujja mu kkooti. I'm asking myself, agenda kujja oba naye agenda muyita ddiikula? Ekyo nkirekedde mmwe abalaba video eno. But of course waba taze mu kkooti, kino kiyambako ffe bannankyukakyuka okulaga ensi nti eggwanga lino terifugibwa ku democracy. Eri piki kyeba esindikiddwa because kikoleddwa we all know tagenda kujja. Naye kyongera okukkaatiriza ensonga ya Kyagulanyi gy'abadde ng'ayogerako nti bano eggwanga balifuga ng'abafuga amaka gaabwe. The fact that omusango guno gulimu n'omukyala amanyikibwa nga Martha Karua, oba oli abo ababadde ng'ebweru abalowooza nti tuli mu byakusaaga, bagenda kumanya the truth of the matter mu nsonga eno. Omusango mu Besigye gwawawabira Muhoozi gwa kumutokyalinga physically n'okumusibako ebisango. Statement gye yakola n'agamba nti bagenda kubanga bamutuga ku lunaku lwa Heroes. Yemu kwezo ze basimbyeko essira era ne mu report oba ne mu petition gye bataddeyo mu kkooti ensonga eyo kweri. Gwe ssebo banya bandaba, teeka amaaso go ku lutimbe. Kali Lugambo Promax ngenda gezaako following ensonga eno and trust me ngenda kujja mbeere nga njibagamba mu bujjuvu bwayo. Mbeere bulungi.